The plan. I'm a strategist. The strategist. Chichi chiri mu camp ya jene mu kengeri wa kamaro kwogera ne jeno mozi. Chichi che mufumbidde abantu obuyinza mu buwamba. Let me tell you. In fact, I'm looking for constituency. Ogenda kwesimbawo. Tuyinza okuleeta omwana ate ntamuwerekera. Parliament njiyingira kati. Mzee ogenda kwesimbawo. But let me tell you, the issue is that for us we are standby generators. Because when you know the president haine emyaka emirala emeka tugenda kabiri abiri mu mukaaga kati ebula emyaka emeka ebula emyaka ebiri kakati problem ffe tugenda okubakubira wali wamu nti bano abavuganya afende muhozi. When you read my book bakozesa malisi kuba baali tebawangulwangako. They have never changed their game. Omupiira gwonna kocha agukyusa. Kocha mba mugenda okuzanya ne tiimu eri atunuulira recording zinazitunuulira enzanya yammwe. Kakati bano bajja baffe bo babadde tebawangulwangako. Bakozesa kye tuyita nabaga nti mbabazi abantu bonna abasinga obungi mu Uganda babadde bakozesa surgical operation. Surgical operation kitegeeza you appear to be loyal to the president ng'omuliira munda. Nga weefula nti oli loyal eri president. Bapulantingamu abantu baabwe mu gavumenti bagoba ono ne bamugoba ne bagoba ono ne bamugoba ne bagoba Kadaga ne bamuhumiliatinga ampa ssente ne bagoba Nakyobe ne bamugana okukaba amaziga ge ne recordings with the Easterners are fools. The Buganda only good for a business. We must do this. Kakati ibyo naba abyogeranga. Tebalowoozaako nti waliwo ali bakuba boss. Fwe tuba tukola strategy. That's why mu Africa banka zine mu okujjayo looni zaazo. Lwaki? An African person amanyi banka tezirina ssente naye mubbi. Kakati an African businessman addira takolangako feasibility study ya loss tebakuwa. Kakati inflate kana bano babadde bamanyi nti we are go getters. Balina ekibiina kyabwe nti we are go getters. Kati balumba mukozi. You read it in my book. Kakati today what is happening? What is happening is simple. Nti many people are excited about omukyalo no musiba mukomera. Minister, yes. Wekalamoja yasibiddwa. The card is abadayina go badozimanyi obungi. That woman, the president borrowed $400 million to distribute electricity in 804 villages. Naziria, nebanne. Mcharo yali yabadda. Nagoba nani innocent man, musajja werukungiri, tuhayo. Nagoba yasimani ingiri ya nutwama. I have recordings about that woman. Video zina. Ne yaba basentes. I have a report by the goon. Ani? Because you must look what the way I'm looking at. When Mkozi comes to power, I want to be a handler. I ask him to be a handler. A handler and an advisor are different. A handler, somebody must, like a public relations manager and a public relations officer. You must prove that you are intelligent. Mwenda is a highly intelligent man. Eranja kalanzo bawa amagezi. President Museveni, mu myaka gino ebiri egisigaddeyo, yalikozesezza nnyo Mwenda. Museveni would organize, would tell the Prime Minister to organize a joint session of Parliament and the ministers. A retreat, Mwenda abasomesa. Ando Mwenda muamaji. These are not thieves. You think this woman is a thief? Kitutu is a fool. Kitutu si mubbi musiru busiru. A thief must have a sharp memory to remember what he said yesterday. If I get my wife with somebody, nemubuza ye yani, tirandi road wange. Nenza muna musanga nemuganzi yani. Tia neighbor. Nenza muna musanga nemuga your brother wange. Then you could take a thief. A thief must be able
to have his or her footmarks. Sibabi eyira basiru oba sibamanyi kye bakola sibabbi omubbi tebamukwata atya omubbi alinga kapa erira emmese kusuuka enjiru tosobola gikwata. That is thief. A thief, you have two types of categories of iron sheets. Backward specifically it is in empombo zabako. These iron sheets are intended for Karamoja. Specifically that is a but Karamoja. There are also iron sheets that you can access. Nabanja zayogera ko muyadukidde. But Nabanja has also lost credibility in public court. Why? If you had iron sheets, did you tell the public how would you access these iron sheets and who benefits from these iron sheets? Abantu kyebatamanyi nti mu Prime Minister's office ebintu ebyo babigaba batya kriteria kije bakozesa ogaba amabaati kakati nze singa nabaddaabo omukazi ono yali ku tempo z'abako n'azibawa nabba ez'abagenyi abakulu kuba zonna ki bandikutte amabaati ge Karamoja ne bagabawa ne babbagana amalala gabeera mu Prime Minister's office agogaba kye kyamukwasa ekitegeeza si mubbi ye yabbage Karamoja lugolobi nti nagataddeko naye nga komezaawo kwegamba abako bamaze okugenda empombo zikwese mu ndagala muzeyi kakati bano abagamba nti amabaati bagakomyewo ate kitya ne sipiika naye yagula nakyo kikyamu ndabye ne Luwalira ndabye ne Gundi Kazimba ngayogera ebyobujinga bagakomyewo bakole batya toledege babba ate how kakati ye Kazimba agamba nti omusajja bw'ayenda bw'alepinga omukazi n'amwetondera ekibi kivaawo. What type of religious leaders are these? Lwaki tosirikako Kazimba kubanga bakwatiddemu agambye ababbi b'amabaati bagakomyewo ate how olwedde bagabba abakatuliki be bakiina nti muzeeyo ebibbe eri bannannyini byo but it does not mean that they were exonerated. Kakati nze mbagamba nti abantu bano si babbi. Buli obeerawo problem omuntu eyasoma bye wasoma byonoonyereza byebikuwa solution. Nti nze nina political science, nina mass communication, nina logic, nina psychology. What is the problem in Museveni's government? Si Museveni government yokka. We have to change societal psychology. The psychology of the population across the board. Nti abataka ba Buganda bagende Ssaabasajja Kabaka ne bamugamba tuli baavu. Abazzukulu batusekerera, abazzukulu batusanga buli mukulu wa kika alina okuyita abazzukulu n'abawa ebigago n'abagabula tubiyita bigago mu Luganda tewali asobola kikola because they are poor. Ne bamugamba ssebo tufune ssente tuzimbe ekizimbe oba kiriko emyalo emeka naye nga abataka tulina ssente ze tufunamu buli mukulu wa kika n'aba ne ssente ne bwe tugenda okwabya ennyimbe ate abazzukulu be batutwala tugenda okutakula ebyekika omuzzukulu omu yakutwala notuuka eri ng'oswadde the Kabaka agiriti ab'Emmengo ne baddira ettaka lyabwe bwe baali bagenda okuzimba ekizimbe ekyo ne baliteekako emmotoka ekibanda kya mmotoka naye Mayiga muntu ndi akana have ekibanda kya mmotoka niya Bulange ekibanda kya mmotoka niya Bulange bondi y'emmotoka niya Bulange bagitekawo kumpi ne Bulange ly'ettaka ly'abataka kati abataka Nabbasa Ssebuggwawo abakwata watwale wa president watwale wa president Museveni bamuga Ssebo tulina idea omanyi Museveni yafuuka Muganda. You can be a citizen by naturalization oba nga wazaalibwamu. Kakati Museveni Muganda why at the peak nga Museveni yakajja Museveni bamulonda okuba omubaka wa Buganda. He is a member of the Lukiiko. Bamulonda kituufu ne bamwambaza n'ebyambalo. Museveni is a member of the Buganda Lukiiko. Ne balagira omutaka Katongole emulema ow'ekika kyaki ky'ente. Ekika ky'ente kyajja mu Buganda mu 1912 kye kimu ku bika
ebitali binnansangwa kyobalaba n'omuziro tegumanyiddwa ente ya lubombwe ekikere ente etaliko mukira tebimanyiddwa ente ekika ky'ente tekimanyiddwa kabbiro kaakyo kaakati omuteeka Katongole n'agenda asimbira muzzukulu we Yoweri Museveni Kaguta sewava omwana wa Mumbejja n'amusimbira omutuba ize Muganda by naturalization President Museveni bamusimbira n'omutuba mu kika ky'ente era bwe yasinkanye Abataka yasoose kubuuza Katongole jjajja Katongole aliwa President Museveni okusesenkana Abataka ba Buganda Buganda yagiyingira dda nga yakajja Museveni ize Muganda by naturalization ab'Emmengo bennyini be bamusimbula n'omutuba nkugambye yabuuzizza omutaka Katongole nti jjajja aliwa gwe yasoose okubuuza kati memba w'olukiiko lwa Buganda kakati ekyokusatu nti Museveni recognizes is the president of Uganda who recognizes the Kabaka of Buganda but traditional leaders bali recognize teeka bwe ligamba akujjako recognition kati Abataka bwe batuuse wa Museveni ne bamugamba muzzukulu waffe Katongole namugamba muzzukulu bajjajjabo bali bubi tebalina ssente naye tulina ettaka lyaffe twagala kuzimba bilioni 15 yeze kati Mayega embuto zimutokota Abataka babadde bilioni 15 anti kati ettaka lyabwe baliriisinga Museveni asolobuli omuzzukulu Yoweri Kaguta Museveni mutabani wa Amos Kaguta omwana w'Omumbejja sewava muzzukulu wa Katongole mulema azimbidde bajjajja ab'ekizimbe tumukubireko mu ngalo Abataka ba Buganda babadde bilioni 15 kati Mayega embuto zimutokota anti kakati Mayega kyaddukanira wano yapangisaawo omuyindi n'ateekawo bondi y'emmotoka aleeta bifaananyi ateekawo biwumbe Abataka byakaswanyu babba kati sente bazina wamma kituufu ziri ku akawunti tayali kati Mayega alwana na akasajja kabukedde kasebo akawumba tutu Abataka betondedde Kabaka nga betonda bati Abataka bageze okulaba President Museveni nga tebagambye Kabaka yes Kabaka abafuga koji why Ssekabaka Muteesa olubereberye yafuuka Saabataka tabeerangawo Kabaka si yali ayagala okuwamba power nga mukaabya Ssekabaka Muteesa was a dictator he grabbed Gariga Idi Amin temwogerako yayita president buli kimu nakiwamba Saabalongo ani Kabaka tasobola kugoba Abataka ate bamuggyako Abataka bajjako Kabaka kati erinnya lya Saabataka bayali ekyokubiri abantu kye batamanyi Mayega afuna obukadde 3 buli mwezi buva mu gavumenti motoka za gavumenti abamasaza bayina Katikkiro Mayega buli mwezi afuna obukadde 3 buva mu gavumenti kakati Abataka be bakoze ekive ne Katikkiro naye yali yadda kati Katikkiro bamukubya akaswanyi this man ate mwana wa mukwano gwange oyo omuyindi eyagulaawo mwana wa mukwano gwange nze ngenda mugamba ndi mwana wattu saba Mayega akuddize sente zo Museveni omuzzukulu Museveni amaliridde okuzimbira bajjajjabe oba omutaka Katongole yanaabeerako n'omwaliriro ogw'amaanyi ennyo kaakati muzeeyi waliwo olutalo wakati wa Katikkiro n'Abataka anti alina okujjawo ono tovalaba kafulubendu kabukedde kasebowa Abataka beetondedde Kabaka tewali sente Mayega zaafuna milioni 3 ziva mu gavumenti buli mwezi zaava ku Ssemwogerere we know who are paid there emmotoka ani azibawo n'amagye era Abataka bagambye bakaabye tugendera tya mu basi nga Mayega alina n'abamugoberera Abataka bagaye president tebatambulira mu basi nga Katikkiro omanyi obuwanga bw'Abaganda ffe mu bawanga b'Abaganda kati abantu banaasoberera Katikkiro Mayega nga abalimeddeko ne bamukuba oluwombo lw'enkebuka tadda mu lubiri oluwombo lw'enkebuka olumanyi bamukuba akaveera kabbi anti lwe luwombo lw'enkebuka enkebuka yebbi bagenda omusobera Mayega bamukuba oluwombo lw'enkebuka aveeyo kasalemesa ekizimbe ky'Abataka Katikkiro mwangu nnyo goba Katikkiro mukopi bamukuba ate buli Katikkiro wa Buganda bamukuba Mayega tasobola kulimisa Abataka n'akabukedde akawumba tutu kasebowa tekayinza kulimisa Abataka that's why nze nadde nkebera ku byuma byange baavumye gundi oyo Joyce Sebugwawo yatutta Abataka ate Sebugwawo ali controversy Sebugwawo yali agala obwa Katikkiro
omukazi afuna obwa Katikkiro Ssebuggwawo gomita wakuzanya oyo mukyala ali anti era bava wamu n'Abagereka ye family eyo family ogiyita yakuzanya naye banga family y'Abasebuggwawo sinyangu muva maama n'Abagereka Ssebuggwawo yaga nti njagala obwa Katikkiro omukazi takwata kuddamula bw'oba n'okuwamba oboto baali agenze yagamba njagala family Ssebuggwawo yabatutte kati Mayega gola atiribira manyota senyako gola atiribira golo no kati Mayega ayina okunoonyeza omuyindi aveewaawo sente zatusedda ku account tayari sente z'abataka zatuse bilioni 15 ekizimba bakyamyalira emeka yagambye abongera n'endala oba kalina 10 oba mmeka abongera n'endala kati Mayega agenda ate nze manye ebyobufuzi bwe ntunuyo omuyindi gwe bawaawaawo taata we bamusibako mu kkomera omanyi abo bamayega engeri gye balyamu ssente tebategeera oyinza okusanga bato eyo nga n'abataka nabo bafunidde mu kavuyo ng'ona ayina bwe yanyiriza omuzzukulu Yoweri Kaguta Museveni omanyi omuzeeyi nze muzeeyi mumanyi yakola naye emyaka Katikkiro yanyiza president ono gwe baalizingawo omuyindi gwe baalizingawo maye abayindi kye bakola abayindi bwe tugenda mu kalu yonna bateekayo ssente omuyindi oyo Mayega gwe yalizinga Mayega kuti embuto zimutokota kuba abataka bafunye ssente Museveni yakizimba ekizimbe omuzzukulu kizimbe ky'abataka ba Buganda muzzukulu waabwe abazimbidde nabo abasimba ennene lwaki Mayega bavuga ennene abaami ab'amasala Katikkiro Mayega yali tayagala bataka kusisikana president anti wano yasingawo mutaka lyabwe oyo omusajja Mayega gwe yasingirawo eyalizingawo taata we mukwano gwange omuyingi nze ate bw'ajjeewanga ate niyinza okugenda wa Museveni ye n'amusasula ate Mayega n'atabonaabona nnyo kati Mayega alina okutunda ku apartment Mayega bagenda omufubutula mu Buganda ate Mayega bayinza omugoba mu kika abataka ndekakeeto mwali nekakeeto mwali Mayega agobwa mu kika Mayega kasalemesa ekizimbe ky'abataka bayinza okumugoba Mayega yagobeddwa dda mu kika Abaganda bayinza omusobera ne bamukuba oluwombo lw'enkebuka Katikkiro kati bamukuba oluwombo lw'enkebuka tadda Mmengo ekitegeeza entalo z'amaanyi nnyo Mmengo abataka bayinza okugoba Katikkiro mu kika wagemesa ekizimbe kyabwe president kye yabawadde Mayega gamumyuse agamyuka omugole gamyuka n'omugoma Mayega gakumyuse kati akali amaggwa kayinza okukoma okugakyusa mukazi bw'azaala ennyo afa azaala omukazi wazaala ennyo afa azaala kakati tekambabuulire nti to me I cannot look at this arrest of Kitutu in isolation fe mu Baganda oba mu psychology oyinza okubeera n'omwana ewaka oba mukozi oba no suspecting ti omukozi oyo ayina omusajja amutuma omukyalawo omwana oyo oyinza omuwalana naye nga toyogera kyomuwalanira Kitutu yasaanyawo 400 million amasannyalaze n'agaba Kitutu kuva dda si mwangu mu byobubbi Kitutu yakwatidde mu peneti nga leefu yamwetegekera dda Museveni mugezi nnyo ono minisita Kitutu yakoze ensobi nga yakola dda ensobi emabega nnyingi she squandered $400 million that was intended to distribute electricity in 804 villages. Millions za dola bina. Oyo Kitutu. Naddira leya nagoba an innocent man nayagala okukwata nakwata omuvuka bamuyita he must be a happy man. Engineer Lutwama who were innocent. The people who squandered this money Museveni yasindikayo security team agenda okutuukayo ng'emiti gy'amasannyalaze enkuyege zaagirya enkuyege ziri emiti y'amasannyalaze bagenda okukebera nga waya za aluminium zikola emyaka era mmwe temumanyi abasajja abo bwemulaba bakamyufu bajja ku miti gy'amasannyalaze ne bajjako ejja kopa
ne bateekako aluminium akola emyaka egi. Waya z'amasanyalaze zinakubaza copper. Aluminium akaddiwa mangu. Yes. Kala abakola amasanyalaze bajja ne babikyusa. Yes. The demand for copper. Kakati oyo gundi president yamusonyiwa. No. President ayinza kusonyiwa kubanga nze mbagamba nti lwaki Mwenda asaana ayogerere mu bantu bano. Si babbi. They are fools. They don't qualify to be thieves. Not at all. Kakati nze ng'omusajja yasoma political science, nensoma psychology w'abantu, nensoma logic. My suggestion to His Excellency the President is that atekewa abasiyasa. When you are going to do a project in mass communication, I'm a change agent. Come out with an idea. Market it to the implementers. Market it to the beneficiaries. Channel ya communication ya change agent iberamu abantu songo enemies bameka. Basatu. Kakati Museveni yaliise baminisa bakalamujja. N'ababuulira why do we have to buy iron sheets for Kalamujja? For Kalamajongs. Yes. N'abakalamujja ba beneficiaries nabo n'ababuulira because they can refuse. Lwaki abagulira amabaati? If you study eggwanga Buganda ly'eggwanga erikyasinze okubeera stubborn mu nsi. Abaganda bali stubborn nnyo. Abaganda batya new ideas. Abaganda balina okubeera mu ne pioneers. That's why Museveni has appointed me. I know this area of Buganda is the most stubborn area. Abasoga bangu. Abaganda bali so stubborn. Yes, anti batya nnyo babakanga. All of the fools are stationed here. Let me tell you. Every fool is stationed in Buganda. Yeah, a fool gets a platform more than an intellectual. Mu Buganda one. Mu Buganda omusiru ayogera nnyo. Ayina nnyo abantu. Singa abagezi. Kakati kankubuulire. The people who have changed Buganda. One, Nsibirwa. There is Nsibirwa hall in the university. Nsibirwa yabagamba tutuse ekiseera bagitanga Makerere college. Ne bagamba nti kakati katuzimbe university y'abasawo mu Uganda. Bayinginiya Kenya. Social sciences Tanzania because Nyerere was a liberal. Abaganda ne bagamba nti okwate ku ttaka lyaffe. Tukakase gwe Nsibirwa nti Abaganda bokka be banaasomeranga mu university muno. Nsibirwa stood up. Naga we need a university. Nsibirwa yavaako okuzimba Makerere University. You must have a pioneer. Do something. Nsibirwa n'agenda e Bulaaya. Queen n'amubuuza Buganda yeetaaga ky'okulaakulana nti mazzi n'amasannyalaze baali bamusse. Notaleeta bench. Abaganda baali bamusse. Akagwagwa kano. Amazzi ani atakamanyi. Nalonga enzizi tetuziina wano. Today, one is advertising for a plot. What does he say? Electricity and water. Buli omu atonda ettaka. These are people Museveni lacks. Ne bakugamba nti amasannyalaze gamalamu amaanyi g'ekisajja. But Mengo leaders bali baguze shares mu gundi UEB. All of Mengo's installations had power. Nenga omuganda wa wansi bamugenzi ho koteeka amasannyalaze mu nnyumba yo baatule nfu nga kuba baatule. Abaganda ne bazira amasannyalaze. Abaganda bazirako amasannyalaze tigamalamu amaanyi g'ekisajja. Leerwe yali baali bagipulaninze kuyita Masaka. Ite waffe kaliisizo ekwate Kasese. Bagigoba emisinde. Nze nabirabako ebintu bya leero nga babifumbirako walaki. Abaganda. Leerwe weeyita wonna ettaka likala. Bagala kuppa ttaka lya Buganda. Leero was prevented. Ne tufuna omusajja gundi. Abaganda nga baali ba. Mugwanya yagenda ebweru e Bulaaya n'alabayo flash toilets. He came back excited with a new idea. Nabagamba musimira tulinde 40 combination. Baali bagenda kutta Mugwanya emirundi egi baamubuuza. Naye gwe era Abaganda bakugamba nti kunia kugajja kuweza mu bumbu. Oyina gy'ogatunda. Lwaki ogenda mu kifo ekimu? Ne bagamba nti ero omuswe ekigusa kupama wamu. Mugwanya baamubuuza. Ono pupu bw'oyagala tuteeke mu kinnya ekimu wamufunidde akatale. Era ne bamuteekamu kalatulini bakayita Mugwanya.
ate Busoga bakaita mugwanwa kuvuma mugwanya wamasi bulijjo sibayintoyi baziita mugwanya nga simanyi kwe kyava mugwanya bwe yagenda ebweru n'abagaa tuzimbe flash toilet abaganda era baagaana bakwatanga kakumbi kati bamugaa wafunye akatale kaago nga bagenda mu kitooke kakati ng'enkuba bw'etonnya waliwo obugeregere tebayambalanga ngatto kati obugeregere nga bukufunza wansi ekigere eddagala eryagiranga obugeregere eri bujanjaba twakuyitanga kafumita bagenda nga kubasekula baleka babayiwako mwina abaana kubanga wafuladinze when Mugwanya discovered a flash toilet, a latrine, and he insisted nti ye nyumba esooka before you build a house you must have a toilet. That way Mugwanya survived the 3 assassination attempts on his life. Nesibirwa bamala ne bamutta. Anti sibirwa yiba mutira kirala nakikunyuma. Then we have another pioneer. Mwambala mpale. Omukazi bali bamuyita mwambala mpale ng'abeera Ntebe. Entebe nga omanyi omukazi ayambadde empale oba ayambadde jiri nabagamba nti an Indian marketeer went to Nigeria ne genius naziwa abakazi abakola mu hoteli baafuluma ebweru nga figa zivuddeyo anti jini fulayi yayo ey'omukazi si ey'omusajja era nze ngenda nendaba abakazi ayambadde jini akoze akasumbuusa ate ataddewo amawulire oba ensawo nedde ya night club ng'oyina emmotoka yo si ya taxi jini ajjayo nnyo abakazi figa. Yes, era tuyina amasaŋŋanzira amakazi n'amasajja. Amasaŋŋanzira amakazi ekkubo bwe liyingiramu terifuluma, amasaŋŋanzira amasajja lifulumamu. Kala omukazi ayambadde empale kati mwambala mpale yatandika okwambala empale mwambala mpale. Waliwo omusajja mu lukiiko lwa Buganda bamuyita Ssemakulu ow'ekitalo, waliwo Ssemakulu Mulumba ne Ssemakulu ow'ekitalo naga nti abakazi abambala endabadaba w'omusolo yaleeta ekiteeso mu lukiiko lwa Buganda. Mwambala mpale n'aguwa kwe kwava abambala ki abakazi okwambala empale mwambala mpale kakati ne baleeta amazina ga squeeze ne bagayita agannamansasana olukiiko lwa Buganda ne lukibwa mangu nnyo. Ozino otya n'omukazi ataliwo mulaga wa bwe muvaawo. Olukiiko lwa Buganda ne lutuulirawo ne lusalawo amazina ag'okuzina. Dansi bamuweze bagayita dansi. Dansi bamuweze tukkiriza tabulu nankasa ne bakisimba n'amataali. Addamu okuzina amazina ago mu Buganda emyezi 6 mukomera kati waliwo Joyi Kiwanuka jjajja wono Kiwanuka nga musajja ali sabuni nnyo w'amawulire naye oluvannyuma baamugula ne bamuwa ne constituency nejja mu lukiiko lwa Buganda. Kiwanuka nanga tujja gazina paka Yesu lwalidda oyo Katikkiro agagaane mukazi we n'abaana be baafuga ffe tetufuga. Abamawulire bagenda babuuza Katikkiro kintu yagamba Joyi yagamba nti aba omusiru ono dansi kitegeeza amazina manyi kintu yayita kintu oze talented man kintu yayita manyi Lungereza lwogera naye ng'aluwulira very talented kintu ng'awulira kikudu. Era bwe yagenda e London eyakulira delegation ya Buganda nga bateesa gwe yakubanga ku mmeeza federo nga kyamanyi kyokka naye muteesa akugamba nti nakubira kintu essimu ne mugamba sayini nga kintu nga mugezi kintu yagamba muteesa naye bulijjo nga babituma lwaki babituwadde kati namuga nti peni yange nagyerabiddeyo e Kampala kintu Katikkiro. Yes, when you better went to bamunanika kintu told muteesa we should not make an agreement with this man. Nti why? Omusajja ajjidde mu stock sinjulifu esaati ya mikono mimpi obote yagenda mu stock buli olabanga omuntu azze mu kintu ekyamaanyi nga ajjidde mu stock sinjulifu nga saati te ya mikono mimpi. Abuma yanja naga nti oyo kintu awuse abadokolo bamanyi okwambala obote new was issuing them ate bamunanika kitegeeza okunanika empeta obuyinza baabumuwa. Why did you want to meet Muteesa ne bamunanika? Mulubiri lwe bamunanika. He knew. President Obote yajja ne stocks enjiru. Kubajereka. Ne t-shirt. Ne shirt ya mikono mingi. Ngazo okusigning endagaano. Mekaire kintu n'agamba Muteesa. Abobuzabu libisimani akasajja kadonkeetegereza. Obote. Sikasajja kalungi. Kali muyadde empisa n'akamu. Abuma yanja naga. Saba sajja Kabaka oyo kintu awusse. Naye kintu awusse
kubanga ye Abuma Yanja yali tayagala Ben Kiwanuka. Why? Abuma Yanja yali musajja mugezi nnyo. Uganda has never produced a genius person like Abuma Yanja. Nti bamugobe Makerere, governor namutwala mu Oxford. Ono his salary. Muslim. Ono his salary. And they did not force him to convert into Christianity. Abuma Yanja asomera ku Oxford. Nga governor ya musasulira. Anti bamugobe Makerere nga akoze strike y'emmere. Naye governor n'agamba ono omwana amagezi gayina. Abuma Yanja n'agenda ewa Butafirika mu Algeria ya Butafirika n'amuyita n'amugamba mwana gw'oli mugezi nnyo. Naye naalikuwadde ssente n'ofuga Uganda nti naye kubanga Abuma Yanja yali asobola okufuga Uganda kubanga baali banubbi nga basiraamu. Uganda yalina abasirikale 38 nga 35 bakakuwa. Kakati Butafirika ayita Abuma Yanja amulaba muto. N'amugamba nti olinayo omusajja omukulu ayinza okweyimirira nkuwa ssente. N'atwalayo Jolly Kiwanuka. Jolly Kiwanuka n'azikuba ku mutwe. Ye n'azeekolera mu printing press n'akola gundi Nairo gundi kirabu ekatwe luki. Era Ben Kiwanuka oyo gundi oyo Jolly Kiwanuka yasooka okukola engombo nti nina ssente ezita omuntu. Nasuluko yakijja nti amuyanga miliyoni yamanya Sebagala. Afunye edduka balita Fabricana. Lyamaanyi nnyo n'akwata ssente bw'ati bakuba mu lupapula lutaiti. Nasulu n'ali mujjako. Nasulu yamugamba nti ojereka ffe ab'amagye. Tetulina ssente. Kyembagamba. Nasulu yali mmaje. Ab'amagye abasula mu maama yingi ya pole bawulira batya nga mulwanira amabaati. Amagye maavu. Yes. Magye tegayina ssente. Nasulu yekimujjako. Nasulu yagoba Nasa Sebagala mu dduuka n'aliwa presekitale wa Amini Hussein Njuki kujereka amagye nti gwe liyanga miliyoni nga bwe twali tuula nawe liruddawo. Kakati nze what I'm telling you simple. In summary. The problem is across the board. All our institutions, we need a cultural change. Cultural change. Yes. Our society is rotten. Omanye gwe mboka yabadde nakasero. Kazimba yadduse Nairobi ng'egandula eriwe. Abasajja bajja emboko yavuze nakasero wano. Nakasero. Ati Kazimba yalagira mu ttaka libeere centralized. Emboko ya Kazimba yaddukidde Nairobi emboko yavuze. Emboko wetanavuga mpaka tulisi. Wakati sewaliyo ntalo. Abo bamenye how to contain their problems. Protestant entalo zettaka eziriyo. Kazimba yadduse mu gandula nga egandula erimu kewuuba. Babadde bamutta bafu abakiga. Omenye eyo company ya ministry erimu abakiga bayitirivu. Ye. Kazimba yadduse Nairobi ne mukazi we. Mboko yavuze nakaserawo. Kakati tekyempamba gamba kyemboka emmengo gyeri emboka eri mu gavumenti emboka eri nakasero emboka eri mu byalo. What's the problem? This means to me an expert that this is societal disorder. Buli institution eri mu kulwanagana. Katikkiro alwana n'abataka. Tetukyaswala. Protestant church takalibatabudde. Tetukyaswala. Government balwana n'amabaati. We need a renaissance. We need a reformist movement. Nalabye omusajja adifairinga abazzukulu be nga kitaddeyo feesi yakyo bwekiri ate kintu kisi kuba babeeta bakazi baakyo abazzukulu naye baleeta divuzi baakyo tebalabika kubanga ati ngwagga yasoma psychology kati ekisajja ekyo kiyinza okuba nga kyafiirwa mukazi waakyo ne baleeta abazzukulu bakoleki babeerewo bakifumbire emmere. This is what we lose. Nti when you investigate such a man who can do this to her grandchildren kubanga abaana bajjawo batya yabasikira yakolaki mwe tebabitubuulira kakati kitegeeza nti in my opinion kubanga nze ndyo nze kati okuba lwe nagenze wa muhoozi wagenze wajje n'omuhoozi va kwogerako naye leero mukazi tadiba mali abiri abadde akuba muhoozi yayankuba ye yali alowooza mbu ajja kunnyaka nteeke muganda bwe yaze. This is a battle. Eyalwanisa General Muzi yakulwanisa. Namulabye nga bamugamba omenye ku byuma byange.
Nomuga mirundi tojja musobola. Museveni tagenda kulagira mirundi bamukwate. Mirundi Museveni yagamba nti mirundi ze musalaba gwange. This is burden. Nalabye omusajja mu meeting. Era ngambye afende muhozo olwaleero. Nemuga nina recordings. They brought people from Kenya, hosted them in one of our hotels, and they were given money to treat from Kenya for abuse Muhozi, to respond to Kenyans. I have the machines. Obigambye General Muhozi. Tuwaliwo abannakenya be baleese okumuvuma. Bamuvume. Nga bali befudde abannakenya. Their problem is this. The problem these people have done on Muhozi is not to confront him in an election. No. Baba gamba kumukola chi. Nedda. Prepare plan B. What if he comes? I told you he holds the key. The interference must have a fallback position. What if Museveni doesn't come back? You must have a fallback position. Kati nababulya nemba gamba nti bagambye kabakwate ba local leaders bo nabo batwale kyankwanza. You are wasting the money. What happened? What happened to the pioneer students of Makerere University who went to Chankwanza? Riots rocked in Makerere University until they were stopped. Oyo musajja gwotwala Chankwanza 2 weeks. Era mutwala batabunikira akabani ababbi. Kubanga how much money do you leave at home? What will be his future? Nzijagala kugira Bobi Wine mu ngalo. Agogo nagagenze akabukedde kakubye. Abannopu bajeme wa ava ku mugendo. Apoka kasa. Yekasa. These ones are furious. Sava ku Bobi Wine. Bobi Wine, these people are going to go. They have sealed their future. Buried the G. Those idiots, the town kirakas, they kubanga bakuga. Gagamba. Tetwali genze, you are stupid. Nze nina mukwano n'abasiramu. N'abasiramu bagenda okusala nange ngenderako. Abasiramu bagenda okusala nange ngenderako. Mukulu wafaamu musiramu. Kakati nenga togenda kusala. Tuli mu kisiibo. N'abasiramu bali mu kisiibo. Abakatoliki balina kalema. Munaku za kalema Katonda atuyita nti muje musonye ebibi byamwe bigwe. Kakati kankubuuza kakati Pasika bwe natuuka ng'omusiraamu asibulukuka. Easter bwe tuuka omusiraamu tasibuluka. Kakati gano agali mu municipality gambadde uniform z'amaanyi ago gagenze. Bobi Wine agawonye aganopu agagenzeyo gali exposed gagenzeyo gayingidde muzikiti nga tekayina nawusu. Don't tell me that you are needed. Why? Is it a requirement that to be in the government? I needed to go to Chankwanza. Muzeyi nga tumaliriza njagala katono nnyo Spice Dana mukwano gwo bamuvumye agenda kuyimbira General Muhozi. Abanopu ne bamuvuma ne bamugamba future ye ewedde. Let us see. You see the problem with Museveni is not the problem of Muhozi. Muhozi is a very popular figure. Ali popular. Politics ebyo byonna abo bakusasira bavuma abantu. Has she come to our camp for baptism? Spice Dana tanayingira ko camp ya. Yajja kutuyimbiramu kabalaka yimba bulungi. Spice yeye munyi. Abalala bagambe nti nze Jozala wabala abajekona. Spice tanasara kudda wa General Muhozi. Azza kuyimba buyimbi. Ani gwe bayinza okugulayo ajja tuyimbire n'atajja. Bonnera bagenza abayimbi bonna. Nebe esibye ku Spice. Nedde kono kasajja kabukedde akawumba tuutu. Ko saisa ba neshebani asinga kasajja gwe kasebbowa nokano kwa kayira akawumula abalungu. Kekatera ostigima babana basegi kakati basegi nyabali tebali gino tudde kucha Spice Dan kati Spice Dan okuyimbira General Muhozi tekimoko. Where can I want to tell you, if I ask people who wants Muhozi to officiate at his wedding, ate ani agana n'abavumera banonya General Muhozi. Let me tell you, all of those MPs, including the opposition people, want Museveni to contribute on their weddings. Huh? Yes. Sente bakagala. Museveni is popular. Muhozi is popular. Even Bobi Wine. Who doesn't want Bobi Wine to officiate? Okujja kogana agagwagwa. Ago agagenze Chankwanza mugaleke.
kubanga go kalowooza gawumukira bunyolo ng'akatalidda Buganda. Kati kino Kapa bw'eba eyagala okugoba amagunju egakanga abaana bagago gagenze mu nnuku. Kati ekitegeeza egagobe embwezi gobe tezikomawo. Spice Dana yeeyimbire afuna akasente. Who doesn't want it? To associate with General Moz. Who doesn't want to associate with the mighty, with the people with the political influence? I can be one of the most photographed person in Uganda. People fight to get selfies. Yawe tambula mu town abantu bakulwanira. Ani atakyagala. Yakoma kabaka goli kigwe. Social media terimba kuinako bameka. Oinako abantu bameka. Sejembe. Oinako bameka. Kuba social media terimba. Politics is numbers. Where is your numbers? Gwe bagamba avuma kabaka ate oli popular nnyo abantu bakulu. Abatavuma kabaka basinga okumanyika. Anti they want to ride on me. Olaba Balamu yabadde akumi nabadde degundi ono wabala omusajja wa Balamu nyondo mutwe. Balamu, you chased me and you apologized to Wabogo. Do you think I will ever step in your studio again? Togenda kudde ku radio for me. This man oyo Balamu ye yakuyetinga trouble kuba yebo yakola apology ne radio endala zali jangu Balamu benyondo mutwe yabadde aweereza kano kasajja ke ka nelinkata ne kabisa ejiwona Kongo yankubira nanga nti ayagala muddeyo mukole program wa Balamu. I'm a pig, I don't have reverse gear. Wova todda. A traditional Muganda cannot go back where he was. Omuganda tadda jafudi. All of those I can market Muhozi without using those stations. There was an idiot in Observer. Muhozi is missing this tiny window. He was a stupid young man. Why? Bobby Wine did Bobby Wine use CBS? Mbu akatikagala n'entwe yako n'entwe mbu muhozi agende mu CBS. Eyo kabanda yagende ne Kasumba. Me, I will never go to those stations. I don't need media institutions to market Muhozi. How many people do you have now? Banji kwe bali. Bali bameka. Banji. I can dwarf. I'm more popular than all your media institutions combined. So teweta agenda wa Balamu. Kana kawumba tutuka kobuzava. Kagala okulaga nti abo bakitalo nnyo. Yes. Muhozi has many people, has many avenues. Nawandika katabo to market Museveni. How to manage baka kweka ba Franka tumwebaza. Ati Franka tumwebaza ine emirembo nsonga muno sigala n'emirembo. I am going to market Muhozi as a product. And I know nga togenze ku CBS, togenze ku wa Balamu, togenze ku NBS. I don't need to go to the which ones. What's the following? I saw one of the newspapers saying tuyingidde obukadde bubiri buli luddawa self evaluation after single kulizibwa abantu muyinaki. What do you have? Tewali. Yes. TV zagwa ne radio. Tezikyalina baziraba. Social media kati ina abantu. If I wanted to advertise to market Muhozi, I have a way of marketing him without even kati omanyi bwagala mbutugende tuguleyo program tubala mukire sentwe yacho. Gwe Balamu, are you shameless? Balamu, what type of person are you? Mama we yakuzala kuyisa nyuma. No. Ekisajja ekyagalawo program yange ne kyapologizing ewalwabo okwo kijja kisumye kungu nate mutta ono wene BS Kalisa ondetedde emisanga ja billion 10 batutte sente mbwe enkyangu muno nali muttira mugundi mukabira kirabo etegeza gova ku TV yonna toddayo baleeta. I'm more popular. What makes Oluwombo? Is it meat or the banana leaves? Oluwombo kyekirutunda. Oluwombo kiki? Oluwombo lwamukene n'enkoko yesowaani olyako ki? Siryangako oluwombo lwamukene. Yes. It is my ideas that make you popular. Yes, not this phone. Sisimu no. There are many people with the phones who are not listening to. So me, I don't value those institutions. If we are in a partnership, I can make it Muhozi to victory without using any media institution. Nga togenze ku CBS, togenze wa Balamu, togenze ku NBS. Ani amukubye. Bujinga ababukedde bamwereka mwani abakubye ne Pastor God. God is me. I'm more powerful than your newspapers combined.
kale mzee tetujja kusukka wano so ewabbala mutogenda kuddayo nabadde nzituuyo omuzajja mwami kungu yankubira ne mugaba mzee tajja kudda omanyi ebbalamu kyekyagala kati batandika okusasula ne Kaliisa kye yali ayagala nga basasula bo gojja okole. Why do you think that I'm a fool? I'm a highly one of the most intelligent Ugandans is me. Kaliisa we ne BS yali afuna sente nga gwe tebakuwa gojja okole. Tumulonze kakiiko akanonyeza president n'ensinga yakataddewo kali fake era abene BS be basooka okujja. No, Kaliisa, you said I caused legal costs for you amounting to 10 billion. You never see me again. Nemwawukana. You man, kino chigun. Balam. Chibalam. Apologize to Chi. Chobola when I'm working for Muhozi, I cannot sit with those people. Balam, to sit with Balam? Momento inza itojagenda. Chobola is a double dealer. Balam is a double dealer. Most of these people are double dealers. I cannot have a meeting. I rejected a meeting, an organizing meeting, because it was chaired by Chiwanuka and it was going to be attended by a Gund. Akamu is a good man. Oh, Kumanzi Mbalaba. Oh, your Gund Karugiri, Agambi Gund, Musanji, when I'm going to leave Mirundi alone. That man, he cannot leave me alone. But to learn about Musaja Muveka in Changa, you will never defeat me. This man from Zana is not a question of where I'm staying. Guario Sulawa, you were a gate man. Where are you staying as a gate man in London? Okay, but me, I have never been a gate man. I grew up in a prosperous family.